Twebaza okubanga kyatambula naffe program fa kumeza gyolaba kwayo gye tugoberedde yeekuusa ku ezo ze tuzze tukulaga ezirimu obufere obutambulira mu kugula n'okutunda ettaka naye ebbali awo nga waliwo abeeyita basheeke bannabbi n'abasawo b'ekinnansi okuwuddisa abantu ababatunda oba okugula poloti oba ettaka oba amayumba. Ekiruubirirwa kiba kyakunyaga nsimbi naye ebizibu ate olumu bisukkane ku ekyo nga bwe mulaba FAYIRO ya Ssennabulya ku nkomerero bambi Ssennabulya abadde akolera e Kasubi nga mutunzi wa ndagala obulamu bwe butyo bwe bwagenze. Katwongere okugoberera FAYIRO ya Ssennabulya n'ebyokuyiga ebigirimu. Wabula bino ebigambo biva mu abo abagamba mbu baagula baneeraga nti bo baagula ng'era ne chairman defender waabo bagamba nti baagula chairman n'abaagula chairman yamanyi buli kimu abaagula byali bitya chairman. Namwandu Teddy agamba nti amulire gabba okufiira e Mombasa gamusanze agenze mu kyalo kulaba ku baana. Namwandu agamba nti bakoze enteekateeka ez'okugyayo omulambo era oluvannyuma ne baziika. Omusirikale w'ekyabando yankubirira ng'era bwe nkugambye nti yambuuza Ssennabulya Henry omumanyi ne mugamba nti mumanyi kitayi w'abaana bange. Nambuuza nti oli kumpi ne mugamba ndi wala mu disitulikiti eno ey'Ekibuga gyendi. Nambuuza tolinaawo bantu bokumpi awo. Omusirikale oyo mu kunnyinnyonnyola wambuuza Henry yali akozesa Luzungu ne mugamba akozesa Luganda lwensinga okutegeera. Chairman Muwawu yaliwo namugamba leeta essimu munnyonnyole. Chairman Muwawu aŋŋamba nti baawo basindise ekyebande ekifaananyi ky'endagamuntu ya bba wange kuba Muwawu yali amanyi omwami oyo. Kati Muwawu mubuuza taata w'abaana bange mulamu oba mufu. Muwawu teyampa ansa. Era essimu neevaako nensigalawo nga mbuusabuusa. Kati Ossi yaddamu n'ankubira omulundi era ogwokubiri. Ossi n'aŋŋamba kale musirikale w'ekyebando simanyi oba Ossi naye nga yali mwami simanyi ani gwe nali njogera naye naye nga yali musirikale. Owulidde mukama wange ankubira omulundi ogwokubiri aŋŋamba bbaawo baamuttira mu Mbaasa. Nawunga nakaaba ne nkwata abaana bange ne mbanaaza ne twambala ne tujja. Ne nkwata ekkubo ne ngenda ku poliisi ekyebando. Bwe ngenda ku poliisi ekyebando natuukawo era omusirikale gwe nasangawo yalina ebifaananyi by'endagamuntu y'omwami wange ku ssimu ye era yabindaga n'ambuuzayo ono bbaawo. Ne mugamba yoyo mukama wange. N'aŋŋamba yafiiridde mu Mbaasa. Era awo we natandikira. Kati before nga sinnajja nasindikayo abantu babiri balelatiivu baffe. Nasindikayo relatiivu omu agendeyo mu bwangu kuba nze nali wala. Ne nkubira ne mutabani waffe omukulu ne mugamba nfunye amawulire agagamba nti taata baamutta naye yattirwa mu Mbaasa. Naye eddukayo ku poliisi olabe. Omwana yatambula n'agendayo ku poliisi era baamulaga ebifaananyi ebyo ebya taata we bye bimu. Naddamu ne mukubira ne mmubuuza mwana wange olabye nga taata yeye? N'aŋŋamba maama taata yeye. Amannya feesi ekifaananyi kiri ku ndagamuntu tewakyali kubuusabuusa yeye. N'owookubiri gwe nasindikayo era relatiivu era naye yankakasa ekintu kyekimu. Nange ne neesitukira ne ntuukayo era nga tewali kikyuseemu ng'omuntu yoyo. Awo nno we natandikira okufuba okulaba nti nkomyawo taata w'abaana bange essebo. Nasooka kwebuuza ku basirikale abo bennyini. Kati omwana oli omwana relatiivu atali mutabani ayita bba wange nti kojja. Ye balina ennamba z'amasimu ze baali bamuwadde kapapula. Ne bamugamba mujja ttambula bwe muti ne bwe muti mujja kubawa bano bababuulire okitegeera. Twagenda tukuba masimu. Twagenda tukuba masimu.
Mombasa twagendera ku ssimu omwami eyali e Mombasa yaŋŋamba nti ambassador wa Uganda e Mombasa omwami oyo Bwambale Moses emannya ge kuba ye yaŋŋamba bw'atyo nti nze Bwambale Moses naye nze ngenda okukola ku process yonna eyokulaba nti omuntu wakola ki akomawo era bwe natuuka twatuula tulaba ku muganda w'omufu omu brother we nenkuŋŋaanyawo akasente nenkamuwa ne mugamba kati gutandika olugendo nange nsigala eno ku ground nga noonya ssente nja kusindikira mpola mpola. Namwandu agamba nti omugenzi yamulekedde abaana batakyalina mwasirizi era embeera mwe bayita yeeraliikiriza ng'asaba abazira kisa bonna okuvaayo okumuyambako okufuna obwenkanya wamu n'okumuyambira ku baana. We nagamba nti nno bampe ssente nze mpangisirize abaana kuba abaana bangi neetaaga fees. Nze ndi mukyala kadaama nateesa n'omwami wange kugenda kuba kyeyo kukola kufuna fees w'abaana naye kati obudde buno omwami wange obulamu bwe busaanyeewo abaana 7 mbasigaza nze maama nze taata. Moses Nsubuga nga ye muwandiisi wa LC1 eyansumbi zooni e Nansana yategeezezza nti ab'akakiiko baabayita nga Ssennabuli atunda wabula baasanga yakolaganye dda n'abantu be nti era abo be baateekako emikono. Yatunda ettaka lye emyaka 2 egyayita naye n'asasulwako obukadde 2 bwe yaguza ettaka eryo ne batakola kini ne batadda kumusasula kumalayo. Yali azze nga ayagala n'olukiiko lw'erosi lumukolera endagaano endala mu kifo ekyo. Of course kitwagana kubanga tekiba kituufu ekifo tekikirizibwa kubaako ndagaano 2. Yatuddamu n'atuukira oluvannyuma n'atutegeeza nti abantu be yali yaliguza baamukkiriza litunde abasasuleko ssente ze baakola ki ze baali bamusasuddeko okusooka. Era ne tumutegeeza nti bw'oba ogenda ditunda ebiwandiiko byalyo kuwaligulira birina okubaawo. Kusooka n'asooka n'ajja n'atutegeeza nti ate bali be yali yaliguza kubanga be yali yawa ebiwandiiko byonna nti ate bamutegeezezza nti ebiwandiiko byabula nga tekisoboka era tetusobola kuwandiikira ndagaano mu kifo kubanga obwannannyini ku kifo buba mu biwandiiko. Wayitawo ebbanga ng'abantu ab'enjawulo bagezaako abaleeta bagule ekifo ekyo naye nga ekizibu kyali nti ebiwandiiko alina gwe yali yabikwasa yali asooka okugula. Era lumu omwami omu n'atukubirako essimu n'atugamba oyo bw'atunda n'alekawo obukadde bwange 2 n'ekitundu nze siina ttabbu. Nsubuga agamba nti embeera Ssennabulya gye yalimu baalaba nga teyali ntuufu kibaagezaako n'okumulabula nti abasajja baali nabo bayinza obutaba batuufu kubanga baali bamupapya ekisusse. Kyokka Nsubuga agamba nti Ssennabulya wadde baamulabula naye teyabifaako wabula bboolwa okwekengera ebiyinza okuddirira nti ab'akakiiko baawandiika ennamba y'emmotoka Ssennabulya mwe yagendera ng'olwo bamaze okumusasula nti ennamba eyo yali UBD 148 Q. Chairman yagezaako mugamba naye ebintu bino by'okola biri mu makubo matuufu. N'agamba ndi muntu mukulu ebintu byange byenkola mbyekakasa era bano kwegamba walingawo espeed kwe yali abikolera twagifunamu ffe ng'abakulembeze okwekengera naye ngwabona omuntu omukulu tusobola mugala kola ki kubanga watuukawo n'ekiseera chairman n'amubuuza naye ddala tebakufera n'agamba bano bamikwano gyange tukolaganye nabo ebbanga ddene era ebintu byetutambuza biri bulambukufu. Wakati mu kwekengera waliwo n'emmotoka yali emulinze chairman n'akwata n'ennamba plate yaayo oza tuginawo n'ennamba plate mu bitabo wano n'ennamba plate yaayo n'agamba waayo namba plate yaayo n'agamba ebintu bino bisusse okuba mu speed naye naffe tulina kufe wano we tukoma. Omwami n'abala ssente ze ne bakkaanya n'awandiikawo n'akakalu akategeeza nti akalaga obudde bw'anaakola ki bw'anaaviiramu ennyumba gy'atunze. Awo
mu kusooka mu paati esooka ndowooza ffe bwe twakuma okumanya kubanga tubaawo mu bujulizi kuteekawo nti twajulira katugenze nti ono yaguze ono era ono yabadde nannyini omukadde ono ye nannyini omupya ekyo kitwakola ng'omubuyinguki mu buvunaanyizibwa bwaffe. Nsubuga yawadde abantu amagezi okweggyamu embeera z'okwagala okugaggawala amangu n'agamba nti ako ke kakodyo abafere ke bakozesa okubba abantu nga babalimbye nti bwe bateekamu entono bagenda kufuna nnyingi. Obubaka njabuwa eri bannayuganda bonna okwewala okwagala okufuna mangu kyekireetedde abantu okuteerwawo embeera ebatunze ebintu byabwe. Osanga singa ono teyateerwawo mbeera abafere ebiseera ebisinga bateerawo bantu mbeera nnungi ne babalaga nti ojja kufuna ekyenjawulo okusinga ku kino nekimusikiriza ono okwagala okweggyibwako okweggyako kyayina agoberera ekirooto kino kikolaki ekimulagiddwa. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Yesigire naye yalambuludde ku poliisi byezudde ku nsonga zino. Kyalo babadde akola bwereeyo era nga yabadde abeera n'abaana mu nju. Ekyaddirira kyekyokuba nti yafuna enteekateeka omwaka oguwedde okutunda ettaka ly'abadde abeerako era n'asooka anoonya bakasitoma. Waliwo babulooka abaalaba akapande ne batandika okuba nti nno batandika okunoonya bakasitoma era kyaddaala kibamba ne bafuna omuntu agula. Naye oluvannyuma lw'okugula balengera oyo omwami ng'alina omwami omulala nga bagenze tebaddamu kulabibwako mpaka e Mombasa waliwo poliisi eyeeyo bwe yategeeza nga waliwo omulambo ogusangiddwa ne National ID nga ya Munnayuganda era kwe kutegeezako ab'enganda bano bafuna engeri gye bagenda okuggyayo era baziika n'okuziika naye nga kyetukoze kwe kundwandika okunoonyereza ku butya bwe yatuuka eyo era ng'emivuyo gyonna emboozi yonna etandika ng'amaze okutunda ettaka lye. So abo bonna abaaliwo nga bawitinesinga babulooka bonna abaaliwo baani bonna tusobodde okuba nti notufuna sitatimenti zaabwe era nga tusinzidde ku kiwandiiko oba endagaano kwe bassa emikono gyabwe era netubajja naye ng'omuntu omuyekka abula kugenderera okuba nti agenda n'omugenzi anoonyezebwa paka kati kuba naye n'amasimu ge gaapaako tegaddangako so kunoonyezako kukyagenda maaso mu nsonga eyo. Awo fayiro ya Ssennabulya weetuuse kitalo nnyo ekya Ssennabulya byonna byatandikira mu okumufera ne bamutunza amaka ge Bukadde 17 abafere ne bazitwala okugezaako okulondoola abamufera mulambo bagusanze Mombasa. Tujja kwongera okugoberera naddala ku layini ey'abanoonyereza biki bye banaaba bazudde ku nfa ya Ssennabulya baani abayinza okuba nga be bali emabega oba oliawo ow'okufa kwa Ssennabulya n'abamufera byonna tujja kuba tubikutuusaako mu maaso okusinziira ku kunoonyereza nga bwe kunaaba kutambudde ku fayiro eyo eya Ssennabulya. Neerinda mu kitundu ekijja wiiki ejja ku kyalo kyekimu ekira kuliko omukyala naye baamufera mufera kumpi y'emu era emagombe yasimbayo kitooke. Linda fayiro eyo oba oliawo erina bingi byetegeeza ne ku ya Ssennabulya. Kitundu ekijja wiiki ejja Sande ejja ssaawa 5 ez'ekiro nga agataliiko nfuufu gawedde. Nze Richard Kaira Saalongo kwagaliza ekiseera ekirungi mirembe myereere.